Ensimbi z'abakozi ez'obukadde n'obusiimo kye kimu ku mirimu egisinze okuvulugibwa wano mu ggwanga ng'abakozi abamu abasalawo ku mirimu mu myaka egy'edda bakyabanja obusiimo nga n'abakadde bangi ensimbi zaabwe zaabadde batereka mu kitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku nsimbi z'abakozi ez'obukadde tebazifunanga. Kino kye kiwaliriza abakungu abatula ku kitongole ekivunaanyizibwa ku ddimu ly'okulungamya ensimbi z'abakozi ez'obukadde wamu n'obusiimo ekimanyiddwa nga Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority okusaba gavumenti ekirize ebibiina ebirala ebitereka ensimbi okujja. Ekigendererwa ky'enkyukakyuka gavumenti zeereeta kya kunyweza engeri essente gye zikuumibwa n'engeri essente gye zirabirirwamu abantu ab'enjawulo. Bano bagamba nti kino kyakuyamba n'abantu abalala bakola emirimu egifaanagana okweterekera ensimbi zaabwe mu bibiina eby'enjawulo. Tubadde tutuula n'abakasiita n'abautoda aba takisi ne babroka tugezako okubayamba nabo tubategeke bakole ebibiina ebitereka essente banga bo tebafuna musaala. Ekitongole kino kyagala okulaba nga kye kirabirira emirimu gyonna egikolebwa mu bibiina byonna ebinaabitereka ensimbi z'abakozi okusobola okuleetawo obwerufu. Etteeka eppya ligezako okulaba nti ssente ezo zikozesebwa bulungi n'abazikuuma balina obuvunaanyizibwa. Bino ebijjidde ng'abaka mu kikolo ggwanga olukulu bakyanoonyereza ku mivuyo egizze gibeera mu kitongole kya National Social Security Fund oba NSSF ekivunaanyizibwa ku ddimu ly'okutereka ensimbi z'abakozi abatali ba gavumenti ez'obukadde. Nga n'ensimbi ezaali ez'akasiimo mu baaliko abakozi ba gavumenti zaabulankanyizibwa nga n'abali bazikulira bali mu kuvunaanibwa. Bange emabega ssente zibadde badde bazinyagibwa nga mu public pension schemes babaddewo mu ggwanga okwekanga ng'essente babbye obuvumbi bw'essente mu pensions badde bakolera gavumenti naye ne mu NSSF emabega babaddeyo ebizibu. Omukozi yenna kasitanyuka emirimu oba kasitaweza emyaka 55 alina okuweebwa ensimbi ze zazaateeka mu kitongole bw'aba omukozi wa gavumenti alina okuweebwa akasiimo agenda atandika obulamu obujja. Naye nga wano mu Uganda tekinaa kuvaamu bibala bya nkunala. Shamem Bataliwo, WSTV.